Annange yo muntu wa bulijjo Josephat Segia program ekyencha Olugambo lwetulimu mbalamusiza nnyo abagenda okwebakanga mwabali mu America Bridget Namitala muganda wange eri Mukasa Mike Texas nalongo bayiga Juliet Zawedde wano Boston n'abalala musule bulungi mama Ramla Chomuhanji Canada kakati olwalero Celebrity Friday tuba n'omugenyi omugenyi ge tulina olwalero yoyo yennyini gwe mumanyi sebo yogera ndoza balategeredde omuziryo banamanya nti yono ddala so Beyonce sa yeah of course nze VJ Enrico the finest nze bwenzija ano mbanze kulanga bipya tulabika nga tugenda kyusa mu program zaffe za films tubali tulabanye ebi Nigeria kusawa emisana kusawa 5 so tugenda kyusa mu tulabeka film kabayita Art Doctor then ekiro tuberenga tulaba Secrets Monday to Friday. Waliwo ekirala musajja nsobedde kiki towennyonnyodde banakutegeera osookedde mbirago ozukusajja ekikuli ku mutwe gwo owulira ofa kati golooza alanze bamutegedde yani nze nanze omuntu wange serebu wange gwenkyazagwe tonnyonnyodde VJ Enrico VJ Enrico mwonge Henry nenga VJ Enrico lirikola sente gokola mu njogera film somehow ndi producer ndi camera person era ndi businessman ate era ndi manerenda Kampala's finest kidde mbulungi Kampala's finest okola mulimu kikubukedde tugambe yegwa kola buli ogera filimu zammwe wamana kinyera buli oba kikutiisa kitya yayogerera obuzannyo bw'abakyala lwaki otekako nti bakyala bebasinga kituufu kati nganze Olugambo abasajja balulaba abavubuka balulaba abalenzi naye abakyala bebasinga abakazi balaba buli gye mpiteeyo actually bwe kiri okusinziira kale bwe wetegereza viewership bweri naye ate abakazi labe basinga obungi mu population n'ogattako n'abaana ate jukira nti mukazi wo bw'omusanga agiraba oba ojja balwampaka kuba mu ddiro totulamuweka bogereremu bategeere ngambe nti okensanyisa okulaba ku Bukedde TV nze VJ Enrico Kampala's finest tubagala nnyo mwebale tuwagira mu bungi era nga tubategeeza ebyakabi byonna tutandika ku Monday tubeere nga tunyumirwa nnyo Seguya Pauleta ampereza message wano anti kyaliwo muganda oyo kyali ne mwasooka kusika muguwa n'abeera n'alyoka kakati ate ngenda okulaba nga ne ku kitimba era mubeera naye si kibi omanyi ebintu ebyo biyamba omuntu okuba n'obwongo buli oli bwakubulira nti wakozeemu ensobi wano terezaamu wano mwena kiba kibakolera tulina DJ gwe bayita Bobby Inks yali akola mu Club Sirik oba omujjukira bamuyita Michael kati yadda mu nnyama ennyamayo muto waffe nzira ku Pauleta Bobby nadda ku nze Pauleta akola ku UBC ongambye mukwano oba ebinyaliyota ye matovu nze muwonge kati nze muwonge kati ate Pauleta ye matovu kati ate Bobby Inks ate byonna mwogerera bintu yerubega kati twagala otuyitiremu ozaalibwawa ozaalibwa ddi n'osomerawa n'owasa manye abasajja bafumbirwa n'ofumbirwa obyogera bubi ate nga tuli mulembe gw'abasama anyway banzaala Kawempe ku Roko bwemba mumanyiwo oyambukaawo bakole tekaba akalango oyita walinga webakoleranga mukabala wano ndiwe Kawempe nakyo wakanamu kati ate kyekira gwe mbuuza nze nkubuulire bulungi kakati Kawempe gye nasomera Kawempe waliwo gye bayita Kawempe Church of Uganda abamanyi ettula Kawempe Muslim Primary School nenveeyo nengenda Namiryango College nenvaayo katono nengenda ku Mobs nasoma business administration firimu ozikola by the way I was inspired by a person bali bamuyita yalinga yita musiramu ebwayise kati nawo omanyi twaddukanga ku ssomero nojja nolaba firimu kati olwokubeka wali engeri ya church kati ng'okuvunula kuba kwangu kati oba oyinamu ka literature katono firimu n'ozirabamu ate nga nali faani waazo kati ngamba nsobola okikola waliwo yazikuyingiza nti ono yakola kikati by the way mu firimu abasinga bonna benakoppa abaafa emyaka gibadde mingi natandika 92 kuba firimu zampeerera 92 myaka 3 yes down the road kuba nze natandika nkyasoma so asigeza ng'ogyeko
ani vijje jingo owazi film mubedda katandika butandisi naye ate gwendowooza oba obuzannyo buno bw'oku tv tulinayo keke okyamujjukira keke kajjansi by the way seguyalabayo let me tell you one thing okimanyi nti nno jingo katandika butandisi mukozi munnaffe wano yalinga asolooza ku kibanda kya firimu ate nga ekya keke kati omugaga namuga wadda nnyo naffe era twamuwuliranga nga tukyali baana bato ekyaddako jingo omuyeye n'amugamba va ku mulyango katukolere ekibanda kamutunde taxi tukolere ekibanda ekikyo olaba wali eringa kuttaawo tunula eno mubeera nnyo ku masimu nange enjina golaba ngikutte so kati omusajja naye n'akola ekibanda kye n'ayingira mu bizinensi bw'obalabalamu okujjawo nga twagadde okwekuba enjawulo omuntu yasoma business administration omwezi afuna sente meka so point eri nti bw'obanga olimu bino bikola okusinga kuba mu byonna tuba twagala sente seguya wayinza okubeerawo nti olina obukugu nti okola kino naye ate gye kiwunzikira twagala omugaati so bw'onoonya guli ne gukubula nga guno ogusobola okola otya kati tugere mu maaso n'otandika okuwasa omukyala n'otambula obulamu bwa famire kaakati famire mukama teyankola bulungi nina abaana bana mu bakazi era bana naye nga ate gwe nina tananzaalira naye ate yalabika era tetwagala nnyo kuzaala kubanga abo bamala ebintu byeyogedde nzikiririzaakwatakola ebintu byokuba bibyo siwakana naye nga lwaki abaana banjawulo baba abakyala bataano baba bafuuse bataano mpozi kwekiva okuba n'abaana ab'enjawulo mu bakazi ab'enjawulo kiva kuba nti no abakazi abamu babeera batugezesa kati omuzaala osoma of course bwobeera osoma oba tolina busobozi ako kabakamu nalina miryango college nenzaalayo kamu then mu kuvubukamu awo nenzaalayo akalala awo ng'osomera waati awo ngamaliriza bwebwo buna kyonna nakiyogedde bubiri nagambye buna mu bakazi bana n'omukazi omu wakayi wokutaano tonkotinga aye tayagala tetwagala wakita tulina ebyokola kati omwana w'omukulu alina myaka omwana owange ali ku university asoma amateeka ate addako bambuzabuzaawo naye nga ali mu senior 6 babuzaabuza ekyata sebwe ebintu bino biza ate toyingira nnyo maka gange ojja kunkozesa gwabimbuuza kati nze kunkole ntya tetwale tuwulira buwulizi buzannyo tetumanya kyogamba ffe tetuzaala bakubuzaabuza ki mukulwa sijja byogera toyingiramu nnyo bonna gye bali omwali bweyogerere waliwo ali ekawempe asoma kyakomeka owokusatu ali mu kyakutaano ate owokuna muto ddala lwaki toddamu kuzaala maama w'abaana ali awakaya bwana ayagala nanzaalira ofunye eki mukwogerera obuzannyo sente etutumu actually nokukolera ku Bukedde kiba kirungi ekyo kikulu nnyo ate ne gyolaga yonna bw'oba okola ku Bukedde of course no platform y'amaanyi naho okimanyi sente ozikozeemu kyogambye ofunye nyingi nina era nabyo sagala byogera yakungobesa kakati atuyinawo ku story nazegenda okubalekerawo shiba waliyo nemmanga e South Africa statue team mukwano gwe Sadati alina byamuleseko naye kati sifuna kyogamba abantu bano movies zaffe zino actually twakoze bulungi arrangement olw'okuba nti mpya kati ate n'ekirala kyenjagala bamanyi abalabye ba Bukedde naddala balaba obuzannyo firimu zaffe zino zokka kino nkyogera seebuuzana ku muntu yenna zino zo tuzigulangule officially era zirina license kyova olaba nti olunsi tukola repeat olw'ensonga nti emiwendo giba gyeyongedde omuntu akalaba akaddemu akaggwennyalwe sikugwannyalwe wabeerawo engeri ensobi mu ya ssente ebyo gyabibuuza bakama banga tuleke bigendamu kasita omulabi yalaba akazannyo n'anyumirwa akasita anyumirwa naye ng'amanyi nti tusasulira ssente nyingi tuzigula ssente nyingi tubanga mitwalo ng'etaano egya dola kyova olaba olusi tulaba muvi ne tugikola emyaka ng'esatu waliwo akalwawo ke bayita nga bayita balikaomanyi kyekitegeeza mwana gwe seguya nakino kibagambe
ekikulu mu kuba nnyo obulango abantu mwe mwatuta mwe muva ssente bateekeddwa kimanya obasiibudde neyanza nnyo neyanze ddyo mubire ddala ku Bukedde TV mwebale nnyo mbadde Mwonge Henry tubeereyo ku 5 waliyo ekipya kati nga bwe mbagambye kantumire kuweeka nsobi nakikusabye ddala bebi nakugambye olabe TV ngenda kubaako ne Segwe akwagala nnyo nno naye munjagala okuba nti oli faani bebi nkutumiddeko ekanaaba kuma bulungi eka nkomawo mbwangu ye mukyalawo bamuyita Oliver baby tikutumye bamuyita Oliver tukutumidde kakati bwe boogera ku bakazi weegonza tugonzerwa mukyalawo kumuwa ekitiibwa kati naye wamma Serena Hotel nga mwenda Ashiba akuleetedde onsati ng'ate n'enkyanga 10 eggulera ku Serena twabaddewo nga tulaba ekifo kiri kitya Shiba n'abajjukiza nti mujje n'abanyonnyola abaali tebamukkirizamu kati mukkirizamu n'ekifo nnaku 2 ajja kikuba ate nga bw'anaava era jagenda ku Freedom City ku mutwalo gumu tiketi zigulenga obudde bukyali ate Shiba bw'amala tugenda kukulekerawo statute South Africa eyo yatadde mu sente abaana ne bakuba omupiira n'abawakubirabo ne bakubamu Mukaba Junior n'abakuba akavulwawo bwe bityo kasooke tulabe Shiba. It's been crazy, but they say for like the past 3 months or something. Nakati nakava up country lero kumacha. Netukira mweno press conference, but I'm not complaining. I love my job, but it's been crazy. Shibadde changu, but mbadde bwenjagala because nina show jenjagala otekako. Nina show jenjagala okola jesikolangako, and it's a 2 nights show. So mbadde nina really to make sure everything is perfect. Kati njagala mujje mulabe nga mwenda nga 10 Shiba omupya. Si mupya nti nkyuse buli kimu nene yobudde ng'omuntu yenna Mukama balina okuyamba n'akuwa the gift of growing kubanga waliwo abatakula kati n'okukula nakyo it's a gift kyolina okwebaliza Mukama n'okula n'ogamba ekino kati kandekerawo kikola kati ate nyina okukola ekintwala mu maaso okusingako wendi so I'm in my transformation. I'm transforming into another person, but a better version of who I am. Abantu aboogera nze si kipya gyendi. I've always been doubted. I've always been underestimated. Nze nnyomeddwa okuva we natandika. So si kintu kikulu nnyo kye ndowoozaako nnyo kubanga era ne banyooma era wano ntuusewo wendi. Regardless of what they said, I'm here. So it's more about believing in myself than them believing in me. Then after I believe in myself, they will believe in me as well. Because towuliranga konti if you can't beat them, join them. So they won't be able to beat me. They'll join me at a certain point. Olugambo mu kyenkya. Buli muntu kulaba ng'ekizimbe kye kiddukira